standing here, not knowing how we'll get through this test, but holding on to faith, you know best. Nothing can catch you by surprise. You got this figured out. Watching us now, and when it looks as if we can't win, you wrap us in your arms and step in, and everything we need you supply. You got this in control, and now we know that you made a way when our backs were against the wall, and it looked as if it was over. Lord, you made a way, and we're standing here only because you made a way. And you move mountains, cause walls to fall with your power. Perform miracles. There is nothing that's impossible, and we're standing here only because you made the way. You move mountains, you cause walls to fall. Because you also fall With God, with your power, perform miracles. perform There is miracles. nothing There is nothing that's impossible, that's impossible. and we're standing Standing here only because you move mountains. you cause Because you also fall with God, with your power, perform miracles. perform miracles. There is nothing There is that's Oh, blessed be the name of Jesus. Calvary greetings and shalom to you all. Glory to King Jesus. Shalom to you. Malamusizaako mu linnya erisinga amanya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Yes, omuweerezaawo Bibi Mark gemanya n'eddoboozi. Nebaza Mukama nate olw'omukisa guno gwatuwadde nate okuddamu okuwuliziganya mu birooto. Kitiibwa n'ettendo tubiddiza Mukama. Tugulumiza Katonda w'eggulu n'ensi olw'okubanga nate atugulidde obudde okusobola okuyiga okuva mu nsi ey'omwoyo. Kale katusabe. Katonda omwesigwa omutukuvu mu linnya erisinga amanya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu, njagala okwebaza gwe yafa ku musalaba n'azuukira. Watufiirira ffe tube n'obulamu Taata, ne bino bitusomesa kubanga oyagala omubiri gwe Taata gubaleme okubulwa, guleme okubulwa okumanya, naye oyagala gufune okumanya gusobole ate okuwangula. Kwebaza kubanga oli mwesigwa oli mukulu. Neyanjula gy'oli Taata, jangu onkozese, jangu okole ebyekisa ebikulu n'ebinene, ekiba kyo kirabisibwe mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu, nsabidde n'okwebaza. Haleluya and amen. Yesu yeebazibwe. So ebintu byonna bye tuyiga biva mu Bayibuli. So kirungi nnyo okusoma Bayibuli kubanga ofunye obudde, ne bweba tobulina kirungi n'okuriyetingawo obudde bwo oba okusomanga ku kigambo kya Katonda nga obikkula essimu yo onoonye boyfriend message ki gye yanteereddeko leero, onoonye girlfriend message ki gye yansindikidde leero. So ekitabo kiri ekikulu n'okunoonyaako ku kigambo kya Katonda. Yes, Bibi Mark gemanya n'eddoboozi. Olwaleero tugenda kuyiga ku ki? We are going to learn about tree. Dream about tree. Dream about tree. Ekirooto ekikwatagana ku muti. Omuti gutegeeza ki? Omuti gutegeeza ki? Yesu ayogera n'agamba
nze muzabbibu n'ebirala bingi, naye Nebukadduneeza alota ku muti, so naye nga gwena kyekutegeeza n'ebirala. Naye gwe mu ndowooza yolowooza omuti gutegeeza ki? Kale mu ndowooza yolina kyolowooza, naye ate Omwoyo Omutukuvu mu kigambo kya Mukama annyonnyola atya? Kale katandike ne Bayibuli mu kitabo kya Genesis 1:29. Bw'ati bw'ayogera nti Katonda n'ayogera nti laba mbawadde omuddo gwonna ogubala ensigo oguli ku nsi yonna, na buli muti ogulimu ekibala eky'omuti ogubala ensigo, eri mmwe gunaabanga mmere, n'eri buli nsolo ey'oku nsi, na buli ekibuuka waggulu, na buli ekyewalula ku nsi ekirimu omukka omulamu. Ngiwadde omuddo gwonna omubisi okubeeranga emmere. Bwe kityo bwe kyali. Haleluya! Bwe kityo bwe kyali, Mukama mutukuvu. Ekitegeeza kino kitumala okutegeera nti omuti it is a blessing. Omuti it is a blessing from God. Omuti mukisa okuva eri Mukama waffe eyatutonda n'ateeka mu nsi. Omuti mukisa kubanga eri omuntu mmere era ddagala, n'eri ensolo bagambye nti mmere, omuti ogulimu ensigo. So ekitegeeza nti omuti kino kitumala okutegeera nti mukisa. Buli woosisinkana omukisa omuti oba mu nsiko oba wamanya, it is a blessing. It is a blessing. So katulabe ne tugenda kuyiga Maaka agamba atya? Ate Maaka agamba atya? Maaka 11:12. Maaka 11:12. Dream about tree. Maaka 11:12. Oh Jesus, bekya Maaka ate mbikudde engero. Alright, Maaka 11:12. Bw'ati bw'ayogera Maaka 11:12. Agambye nti natu nti awo bwe bwakyenkya bwe baali bavudde mu Besaniya n'alumwa enjala, awo bwe yalengera omutiini oguliko amalagala nga teguliiko era wozzi alabeko ekintu, awo bwe yagutuukako n'atalabako kintu wabula amalagala, kubanga si bwe byali ebiro by'olutiini. N'addamu n'agugamba nti okusooka leero okutuusa emirembe n'emirembe omuntu talyanga ku bibala byo. Abayigirizwa be ne bawulira. Yesu yeebazibwe. So omuti ogwali gutabala yagukolimira. Haleluya! Shalom to you. Kama mutukuvu yagukolimira. So kitegeeza ki? Ekitegeeza naawe olina okubala ebibala, olina okukolimirwa. Kale alugende ku muti. Ekisookera ddala, omuti mu nsi y'omwoyo mukisa, omuti destiny. Omuti Mukama asobola okukuleetera omuti mu kirooto ng'akulaga destiny, amagenda go. Ekyokubiri, asobola okukuleeta ng'akulaga a blessing. Ekyokusatu, asobola okukuleeta ng'akulaga heavenly punishment oba divine punishment. Ekyokuna, asobola okukuleeta nga alina byakubikulira oba byakulabulako. For example, katutandike bwe tuti omuti gutegeeza bulamu. A tree means life. Yesu yayogera n'agamba nti ye muti, ye muzabbibu, kitegeeza bwe bulamu. Omuti gutegeeza bulamu, ate ebikoola bitegeeza family. Yesu yeebazibwe. Ebikoola bitegeeza family. Jjukira Bayibuli egamba mu Psalms 13, if the foundations are being destroyed, what shall a righteous do? If the foundations are being destroyed, what shall a righteous do? Definitely nothing. Tewali mutukuvu kyalikola omusingi ogulizikirizibwa. So byonna birina kye bitegeeza. Naye kale atweyongereyo tulabe omuti. Tugeze omuti
omuti gw'omuyembe gutegeeza ki? Okuloota ng'olaba omuti gw'omuyembe nga gwabala kabonero akalaga omukisa, kabonero akalaga omukisa, ate kabonero akalaga nti ogenda kuba wa mugaso ku nsi, fruitful. Nga bw'olaba omuyembe ogwo nti gubaze, kitegeeza eriyo abagenda okujja banogeko baganyulwe, ogenda kuba wa mugaso ku nsi gw'omuti gw'omuyembe. N'omuti gwa kokonanti oba koko ogulaba nga gwonna mu nsi y'omwoyo gw'otambula gulabika bulungi, gunyirira, guliko ebibala, kaba kabonero akalaga nti omwana wa Mukama ebiro ebijja mu maaso oba okutandika naawe ogenda kuba useful, ogenda kuba important. So it is a blessing. Eri businessman kyekimu oba eri omukozi wa ssente guba gukulaga nti ogenda kuba blessed. So ogenda kuyitawo omuti ogwo nga guliko ebibala. Ate eriyo omuti, eriyo abaloota omuti nga buli webaka oloota omuti naye ng'omuti ogwo guli mu kyalo gye wakulira, ng'omuti ogwo guli mu kyalo gye wakulira oba guli mu lujja ewammwe. So omuti nga guli mu lujja ewammwe, buli webaka oloota mu ffene oguli mu lujja ewammwe, buli webaka oloota mu ffene oguli mu lujja ewammwe. Olunsi tekijja bwe kiti, olunsi oloota insuwa eri mu nnyumba ewammwe, oba olunsi oloota kimuli ekiri mu lujja ewammwe. So it is a clear indication. Omwoyo Omutukuvu aba akulaga nti okubonaabona kwo oba ne family general ewamu biri mu muti ogwo. Yesu yeebazibwe, biri mu muti ogwo oba mu kimuli ekyo ky'oloota oba omuti ogwo guloota ogw'okukyalo. So kitegeeza nti omuti ogwo gubaamu emyoyo egibafuga oba egibabonyaabonya. Kyova olaba families ezimu ziwongebwa, oli n'otuuka ne bagamba nti famire ya gundi oyo tebagiroga, famire ya gundi eyo tebagibba. So nga ekyama kiri mu kimuli, ng'era taata tayinza nakukkiriza kusigulawo kimuli ekiri ewaka oba omuti oguli mu lujja nga tebakkiriza gutema oba omuwafu. So nga yaleeta ebintu ebyokuwonga famire n'abiteeka mu muti ogwo, n'abiteeka mu muti ogwo. So ebintu ebyo biba bisumbuwa famire, bye biba bitawanya famire. Kitegeeza buli w'osaba ne weebaka Omwoyo Omutukuvu n'akuleeteranga ekimuli ekyo oba ejjinja eriri mu lujja oba omuti, aba akulaga nti obuzibu busibuka mu muti ogwo. Ekitegeeza omuti ogwo buuza Mukama guba gwetaaga genda sigulawo na gutemawo kirungi obanga olina access ku kyo. Naye bwe kiba nga tolina access ku kyo nga kitawo omutya gulumbe mu nsi ya mwoyo, siguukulwa olumbe gye emyoyo, kubanga Mukama aba akulaga obusibe obukusumbuwa ne family yo buba buva mu muti ogwo. Naye nga baba babikola bo baba balowooza nti baali bawonga family egiwa bukuumi. So kyekyo. Then eriyo ekirala, waliwo kye bayita omuti oguwotose. Yesu yeebazibwe. Okuloota nga eva olaba omuti guwotose, olaba omuti guwotose. Ekisooka kitegeeza setback. Ekyokubiri kitegeeza endwadde n'okutuuka okufa. Ekyokusatu kitegeeza olunsi divine divine punishment, nti ng'olina by'obadde okola mu maaso ga Mukama ng'omanya akaseera katuuse. So era ogwo omuti gutegeeza endwadde, gutegeeza endwadde, gutegeeza loosi, gutegeeza bingi, failure, kulemerwa n'ebirala. So omuti oguwotose kitegeeza ekyo, failure in business, setbacks, divine punishment, gutegeeza so oba olina okwetereza n'okugenda mu maaso ga Mukama okumukaabirira. Ate omuti nga guliko ebikoola bingi n'ebibala ebito, nakugambye nti kitegeeza your destiny will be beautiful, nti ojja kuba n'amagenda amalungi mu nsi eno ey'abalamu. So ojja kuba n'amagenda amalungi. Ate okuloota omuti nga guliko ebibala naye nga bikyali bito, nga guliko ebibala nga bikyali bito, nga gulabika bulungi. So olunsi ng'olina kubinoga ng'ate obirumako owulira tebinaba kutuuka wobisuula olunsi, kaba kabonero akalaga okugumiikiriza. Oba olina kyokkiriza Mukama n'okusaba naye ng'Omwoyo Omutukuvu akulaga si bye biseera, olina okukwatiriramu, olina okugumiikirizaamu otuuke ku biro ebituufu
olyoke olaba ekisa kya Mukama n'obulokozi bwa Katonda. So bigendereze nnyo ebirooto bino eby'emiti. Eriyo omuti ogutemeddwa, omuti ogutemeddwa ng'oli kutema omuti obanga oli kutema omuti. So Bayibuli etugambye etya? Bayibuli katulabe. Bayibuli etugambye etya? Yobu 14:7 agamba nti ekyali essubi eri omuti ogutemeddwa. So oba olina okuguma n'okunoonya Mukama n'okukkiriza naye okulaba nga weetikka enku obanga temya omuti ogwetikka enku, bikuse ennyanku mu kibira, bisekese bingi bikuzitowera, kaba kabonero akalaga omwoyo lwa hardship, then ne struggle. So oba olina okwesabira ate okulaba nga onoga ebikoola by'omuti ng'obinywa, kaba kabonero akalaga okusumululwa mu kirwadde ekiba kikusumbuwa oba mu bulwadde obumaze ebbanga nga bukusumbuwa, kubanga omuti ddagala. Ate okuloota omuti nga muwanvu, tolaba gye gukoma, nga muwanvu munene gukwesimbye mu maaso nga tolaba na gye gukoma, kaba kabonero akalaga omwoyo omutukuvu aba akubikulira nti you have to fight. Wabaawo strong giant ayimiridde mu maaso go okulemesa enkola zo n'amagenda go na buli kimu. So oba olina kulwana omuti ogulaba muwanvu tegukoma ne gukuyimiridde mu maaso n'otya n'okutya. So oba olina kulwana mu kusaba n'okukabirira Mukama okutaasa n'okusumululwa okuva miguwa egy'omubiri. Then eriyo okulaba omuti ng'omuti gugwa. Yesu yeebazibwe. Omuti nga gugwa kisinziira gugwa gutya na muti ki ogugwa. Olaba omuti nga gubaze guliko emiyembe gwa kiragala nga gugwa, omanyirawo nti ebiro byo eby'okukoma n'okugwa oba ebiro eby'ennaku bituuse. So tandikirawo okusaba n'okukabirira Mukama n'okusaza mu kusaba n'okusiiba. Ate okulaba omuti omukadde ogw'edda ng'omuti mukadde gusiguse gugudde, kaba kabonero akalaga obuwanguzi eri emyoyo egibadde gifugira. Oguba guli ku ssomero gye wasomeranga bujja olootayo oba owangudde emizimu oba emyoyo egifugira mu muti ogwo ku ssomero, kitegeeza oba owangudde ab'amasaza abafugira mu kitundu ekyo. So kasa gusiguka ne gugwa. Haleluya. Then eriyo omuti kyomala gwesogeddeeko omuti ogwotose ngwogeddeko. Then omuti ogukaze gutegeeza loss and failure, then n'okulemererwa. Ekyo kitegeeza era buli woloota omuti nga gukaze banga gubadde gwayibala nga gukaze, manyirawo nti okulemererwa n'okufiirizibwa kamaze dde okuyingirawo, olina okusituka n'obaako kyokola. So ebimu ku birooto ebikwata ku muti, birimu ebyo ku birooto ebikwata ku muti. So n'ebirala bingi, naye ng'ekikulu kyolina okumanya nti omuti gw'omuyembe, emiti gy'ebibala gyonna giba mukisa, giba prosperity eri omukozi nga giriko ebibala. Then ate eriyo omuti gw'oloota nga gwa bibala naye nga totally tekuli bibala, nga buli lunaku oguloota ogunoonyako n'ekibala tokiraba. Mukama ayagala babala ebibala, era w'ogulootera manya omwoyo omutukuvu akubanja ebibala eby'omwoyo omutukuvu. Galatiya 5:22 ebibala eby'omwoyo omutukuvu. So bw'otabibala, Bayibuli egamba nti omuti ogutabala bibala bagutema ne bagusuula mu muliro. So ebiro byo biba bisembedde. So tandika okubala ebibala. Oloota omuti nga Ebola tekuli bibala naye ng'obyagala. So kyendabeemu nga ekikulu kutegeera ebimu ku bisinga osumbuwa abantu bye bimuli oba amayinja oba emiti egy'oku kyalo oba ewaka mu families. Ezo manya nti myoyo gifugira omwoyo omutukuvu gy'aba akubikulira. So Mukama abawo omukisa. Ndowooza olwaleero kankomaawo, tujja kuddamu next time. Baagala nnyo. Shalom. Atannaba kulokoka na kukkiriza Kristo
ke kaseera okulokoka akkirize Kristo, kubanga atali Kristo ebirooto bino byenjogerako ebimu tosobola kubivuunuka, tosobola kubiwangula. Eriyo ebintu byebagenda okusabira naye byolina okwesabira. Kati emyojo ebikeejo weetaaga okukkiriza Mukama naawe n'obaako kyoyiga osobole okulwana, osobole okubeera ow'eddembe. So otannalokoka, kusaba oyaddemu ebigambo bino ng'oyagala okulokoka, gamba Yesu kwebaza olwaleero kubanga wafa ku musalaba n'ozuukira. Sazeewo n'omutima gwange nga sikakiddwa tindokose. Sangula amanya gange kitabo ky'okufa gandika mu kitabo ky'obulamu. Oli bw'oyita abalonde bo beera omu ku bo. Mu linnya erya Yesu nkusabidde, beera n'emirembe. Mukama akunjagadde, Mukama akunsanyusize. Amiina. Kankusabire Katonda w'eggulu n'ensi, buli alokose muwe ekisa, munyweze, musimba alaba obulokozi bwonna ekisa kyo. Maanyi akoomebwa Mukama. Kwebaza kubanga okola ebyekisa. Amen and hallelujah. Yes, Mukama abanjagalire bwenti bwentambudde olwaleero. So tujja kuddamu next time. Mukama abanjagalire. Mukama abanjagalire. Mukama abanjagalire.